po jako akawuwo byatusala agende bamwanjule bagende bafugule ekibanja ekirala lwaki bakona ennyumba ya taata obukopi obubajjudde bulinga bukiga. Bino bibadde ku kyalo Nama ekisangibwa mu Kasangati Town Council mu district y'e Wakiso. Namukadde Joyce Namirimu emyaka 73 bwatabuse n'abaana be okuli Joseph Nganda, Jerry Nakyagaba ssaako ne muzzukulu we Gambirwa Julius nga bano baagala maama waabwe ave mu nnyumba dde y'ewaabwe gye yava kubanga taata waabwe omugenzi Paul Kitemagwa yafa dda mu mwaka gwa 2023 nga bagamba nti tebalaba lwaki akyaliwo. Njaga tole bantu mama naye mubiye kubira nkugamba ekituufu seri ozikule taata yasombanga lumonde gwe igwe obeere ng'olina kukityawo kali. Namukadde Namirimu agamba nti Bakitemagwa yamuwasa mu mwaka gwa 1963 abaana be gye bamusindika okudda takyamanyiyo nga kati agamba nti tamanyina wa kutandikira. Bangoba naye mbagamba era n'omusirikale yababuuza nti gwe muzze gye wankola ki gye wamujja naye mbagamba nze munnaye si kyamanyiyo gwe nziza gye wakola ki gye wanzija twava Kitagobwa ne tujja wano mu 63 nandeeta wano sinobangako sivangawo naye abaana bangoba nti ngende kubanga yandeeta yafa. Ono abadde akyagenda mu maaso n'okwogera n'abamawulire abaana be waneeno we bajjidde wamu ne muzzukulu we ne batandika okweyogerera ebisongovu. Nakoze omwana wo gusirabanga nako nanti kiki toleeta bya kisiru naawe kulimbalimba abantu kajja kajeje bambu ate omwana wange namukoze eki mbunatidde namukoze eki mwana we akyogere muwulire maze banga kinga simulabako naye ogenda kulaba wano nga luzira nga sinze nvunaana gavumenti evunaana. Bano bategeeza nga nnyabwe bwe yeekkobaana n'omusika Po Namutete kwagala okutunda ettaka lino ekintu kye bagamba nti tebayinza kukikkiriza kubanga wano we babaziika. Bagenda tuziikawa bwe njogerako ng'oli agamba Namutete n'oyo abimanyi n'ono yasayininga wagundi tonerega namu. Bano mbubawamba oyo ne Kitemagwa mbubawamba ne bagamba ennyumba yaabwe tugibawemu miliyoni. Ndoza wulira n'ennyumba zaffe zonna bazitulemesezza ekikati ekyo kumenyawo nnyumba otegera tugende nga tuzunga okitunula ng'omulambo kitemu ekyo. Yepo Namutete omusika agamba nti bano abagoba maama waabwe mu nnyumba bonna bafuna omugabo gwabwe era ne batundawo ng'endagaano zonna weeziri eziraga nti batunda. Bonna abaawana ataakola ki abalenzi ffenna twafuna n'abawala baali tebabawadde nga muzeeyi ne banteeka ku nninga bwe banteeka ku nninga nenga nti yate kiki ne mbakwasa poloti yaabwe bantu aba ne bagitunda bagiguza Pawulo n'agisuubula n'agiguza omusajja wa MTN era weeri wali bagitunda miliyoni 10 n'ezo 14 kati bagitunda miliyoni kusimanyi Pawulo zagitunda era weeri n'abekyalo basimanyi. Kyokka Po Semakula agambibwa okugula ku ttaka lino agamba nti ye baamutuukirira abawala 3 okuli Nakyagaba Namulolwe Nakyaze ne bamuguza era n'abawa okusinziira ku kifo bwe kyali kifaanana yabawa obukadde 4 n'ekitundu. Bino byonna ebijjidde ng'etteeka ly'obusika yakamala okuyisibwa eriraga engeri bannamwandu wamu n'abaana gye balina okufunamu omugabo gwa kitaabwe singa abeera avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yaffe nino gyegendamu n'essaawa zino ndi bubi ndi mu yaffe tusenguka babiri. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Emotoka bwe yantomera yagamba yamuwadde ennaku 14 nga nze n'oli batutomedde nze ku nnaku 7 bwe bantomera n'adda wali mu Nakenya n'akuba akakule n'agamba mukubye mwabizza mu mutwe.